things they have gone through bye bayiseemu nga bo bye basobola relatinga n'oluyimba ogwo gwe mulimu gwange connectinga n'abantu so si kuyimba buyimbi nyimba za kidongo kitegeera ye zaayagala but nkitegeera nti zaayagala but ate nange nina okukola abantu bye baagala as a whole si just for him because teri lunaku lwe nyingira studio ne ngamba omanyi ngenda yingira studio nyimbe luno oluyimba lwa niisenure siyimbira miisenure wabula nyimbira abannayuganda so point ye entuufu ngi respectinga and I know what he means because nenyimba miisenure zayagala ezaani nzimanyi because yali azindazeeko so tayogerera mu mutima mubi oba okitegeera ayogera because ali concerned ayagala nnyo olaga wange okusinga ennyimba zenyimba because bwe nyimba bamusinga okitegeera ate naye nga natujjukira muyimbi kakiba kimuluma okubeera nga nze nyimba bulungi omusinga n'akayimba abantu kafulumye kati ye awulira bubi nti singa ye yakayimbye nanti kye bayita enviousness oba okitegeera ano namanya mugambya neekulukunyizeeko oki ayingira mu interview ate ntunula eno nga tolya neekulukunyiza nsaala basajja kuneekulukunyako mukazi yalina okukikola taninaako nnugu naye ensaalwa alina ensaalwa akayimba akeegomba misenro ayogere bwogezi nti akayimba yandiyagadde okayimba nakyo kiggwe tukimanye nti akayimba yadde akaagala kabeere kake ajje muwandiikire ennyimba amuwandiisi mulungi naye nze musinga okuwandiikira abantu ennyimba mpandiikidde abantu bangi ennyimba lwakuba nsoogera mbu gundi namuwandiikidde gundi naye musinga n'ennyimba zempandiikidde abantu abalala ate naye agenda joininga abantu bempandiikire njala ajja aneegayirire afukamire yeetonde okummanyira then ansabe bulungi nti taata nsaba kumpandiikireyo kayimba ntutumuke kubanga byoli bye njagala mbeere ajjeewa kayimba kikomanyi kalina akamaanyi kati koza abantu baagala kati tebaagala jjo kolabo ne spice looza owulira kolabo ne spice simbi oluyimba lulungi nnyo spice mwagala naye oluyimba lwandibadde lulungi nga misenro etaliimu singa gwe yalimu nze seetagabeera muze enyimba ngeza spice ayimba sitayiro endala nyimba birala nze siyimba nyimba zaabwe twalabako nga oba yali postiyo nti nno abantu abalifulumya ennyimba tebalifulumya nnyimba ziri balifulumya luyimba lwa tugenda sitya dangerous because ate nungi because n'abo abayimbi balina okukola kye balina okukola because buli muyimbi alina sound gy'aleeta ate eyamba industry naye kati nze nina okukikyusangamu okitegeera nendeeta ebyo ebinyuma nendeeta ebyogera ku bintu eby'omunda so buli kimu nenkibalansinga out because gwe mulimu gwange nabo balina omulimu gwabwe ogw'okukola ennyimba eziri fan ezinyumisa ekidongo leero oba okitegeera nze nyinza obutazikola niye bwe abazikola era mbawa respect ne bakikola kyova olaba like Miss Henry bamuwa respect ku kyakola Spice Diana big respect buli omu omulala ayimba ennyimba big respect naye nange erina byenkola which requires big respect wavayo n'opostinga ndulaba nalulabye naye terunyamba kulwogerako bobe bajja odwogerako banajja wano bajja kwogera ku lutalo lwabwe beekube wavayo n'opostinga ekifaananyi ng'oli mu gym ng'okoze 6 packs n'akanyamba abantu ne bakwatakinga oli mu kwetega oganye okuyimba waddamu kusitula buzito neetega nabo beetege kintu kyangu nnyo bw'owulira nga kikutteko nnyo ng'omuntu yeetega kitegeeza kikuluma naawe weetege ani abagaana okwetega ani yabagaana ye okwetega kyeki ndi ku kamasu era kyova olaba leero nyambadde binene muleme kunkwata nsobi eri jimu bw'oyise mu bintu byange naye nkukyaye yes no eba gym naawe ogenze ku gym ate ogenda kwambala kanzu kale nja kwambala ekanzu mu gym luliba olwo mulindaba
ati kati mbali n'omuprotecting aleme kuvaayo nnyo bw'avaayo ennyo bw'ati ate aba asasamaza nnyo yamanyi ate kati nze nze abamugambye abirabe. Nga tuvudde ku nsonga y'obunyama tugende ku mukyala waffe Martha ali atya? Martha oba ali Kenya at the moment nasemba okwogera naye naye simanyi oba ali atya oba tali atya ate si mukyala wange nga bw'okyogedde. Mu vidiyo bwe tulabulaga nga bali mu mukwano. Si bwe kiri. Martha mukwano gwange naye tetuli mu love. Siri mu love na muntu yenna at the moment. Ne gwe njagala yammenya omutima. Gwe njagala yammenya omutima. Okay, Apass one of those artists abayimba obulungi era bapangisibwa ne twagenda olaba ba promoter nga bakuzolonze wala sente ze bakuteekako. Teri promoter yanteekako sente. Nabiraba byali fane nnyo. Bajjo bye yali ataddeyo. Byali fane. So omuntu asobola okwogera ekintu kyonna kati omuntu bw'ajja n'aŋŋamba mbu ninga ddole mbu nga nyiiga nkwebwe neeraba ndaba ddole kwagamba basically ebyo ebintu bijjako abantu abali very emotional ti omuntu ayogedde ekintu gutandikawo okuwulira nti akuvodde akudisrespectinze yayogedde kyalowooza gwe weerowoozaako kyoli ki kati nze promoter bw'agamba nkolera kakaaga oba nkolera emitwalo 5 kiri oke kubanga bwe mbanga nkolera emitwalo 5 naye ng'ate probably mbeera mu nju nga maybe nsasula million 3.5 then nga nebavuga emmotoka nga bukadde 7 nga nina ogiteekamu amafuta buli lunaku ngende ku gym buli lunaku nga nina okulya buli lunaku nga nosasula amasannyalaze nosasula amazzi naye nga nkolera kakaaga mba mufuusa mba magician kaakati wabanga ategeeza nti ndi magician well done naye bwe mbanga ndi muntu akola that simply means nkola siri awo mbunkanula maaso ate ye bwabanga tanhiringangako era big respect cause nze ndowooza omuntu nga bajjo bw'ayogera ebintu byaba ayogedde nga yesu mba muwa respect nekyayogera era bw'aŋŋamba nti nkolera kakaaga ŋŋamba weebale taata kakaaga bw'aba yagamba kakaaga tugende nezo manaje wange yabiteesa fresh kid teyabagamba mbuuze manaje katulaki obooza nze ekisembayo there is a debate nti by promoter bayani akikugambya waliwo debate egamba nti ba promoter agamba be bali babeezaawo nawe bagamba be bali babeezaawo ekituufu ekituufu kiri nti omuntu aleeta emmere n'agiwa omuntu aleeta emmere mu restaurant n'agikuteera ku mmeeza waiter yafumba emmere kyekyo kyekitegeeza kyategeeza omuntu aleeta emmere waiter yafumba emmere ye chef kale kwegamba olina okubeera nga amagezi go matono nnyo okulowooza bwotyo so basically nkyengezaako okugamba si kyeŋŋambye kyoba kyetaagisa okubeera nga amagezi go matono okulowooza bwotyo so si kiwa nti ye yalowoozeza bwatyo naye babanga yalowoozeza bwatyo bambi yenna ayambala enkofiira nemutuuka yaba ye naye tuyiye ebintu byaffe noyiya music no putting things together n'obisengeka n'ogenda n'oshootinga video n'oteeka ebintu bino all together bw'omala n'otandika promoting oluyimba olwo gwe this has no involvement of a promoter. He's not a promoter, they are events organizers. And this is the difference. Mwe bayita promoter, but are they really promoters? No. They are not promoters, they are events organizers. Naye kati obusiru buba bukulowoozesa nti omuntu ki? Promoter, because akyogera nnyo naga ndi promoter. Bw'okyogera nnyo n'ogamba ndi mukazi ng'ate oli musajja tekikufuula ki? Mukazi. Gw'osobola okyogera naye ffe bwe tukulaba tuba tulaba ki? Okitegeera. So osobola okwogera kyonna ky'oyagala. But the point is that bwe weetegereza omuntu ng'ayogera, kozi nze ntera obbeetegereza ndi deep, naye bwe weetegereza omuntu ng'ayogera omusaasira. So basically nze mbeera musaasira. Oba okitegeera nsaasira ngeri gy'asengeka ebigambo bye, ogamba nti batubeezaawo ate aba mutuufu muko because bategeka show, but that only osobola otegeka show on a basis that omuyimbi akoze omulimu gwe kusobola okumakinga sure nti ekyo ekintu kikola ki? Kiba kyakabi, okitegeera. So that's the point. Siyinza kwogera ku kintu kirala ku bajja omusajja mulungi naye sijja muwasa mpasa bakazi.